Kamandanti papyesi y'omukyala tuli takwatise empisa abasirikale obuli bw'enguzi babitumidde nnyo nangamba abakulidde eyo mbeerako nnyo. Nangamba kamandanti wapyesi nangamba gamba omwami we takimanyi mbuno nze alagirira security obuzibu obubeera nebasobola okuwulira omulanga gwange ne bagenda ne bataasa abantu. Omugamba nange sikimanyi oba naye akimanyi. Kitegedde. Obamaze nengendako awaggulu ku CBS mu Kampala. KMP watuula awo nammere yagenze okweyangirira ku firifiga. KMP neyebaza emirimu gyonna emiridde gye mukoze mu bantu. KMP likyaddi bambi. Naye osiiba otambulako mu poliisi ez'enjawulo. Ngenda lwa nsonga. Ogenda lwa misango. Lwa nsonga ebeerawo. Kati obukeeredde neno waffe akaalo k'Ennakabugo Kyemaani Mutumba Fred Katwala walingangawo eggaali z'abavubuka az'abanywi b'enjaga. Omukulu Paine yazitwala mu kunywa enjaga n'alinnya booda tasasula nabba amasimu g'abantu bodaboda gy'abaalinye Paine. Naye kati sawa yali okuva Kyemaani Mutumba Fred yagamba tukwata abanywi b'enjaga nga tuzaako okunywa ku n'ensawo naffe bennyini tubakwate tulwanagane nabo kubanga omubbi aba mubbi nawe olwanagana naye. Kati oyo aginywa mumanyi w'abeera. Nagira namuteeka k'abasirikale bamwetoolodde sawa yonna agenda kukwatibwa Paine. Atakunoonya. Oyinza okujja buno oba nsonga otandikira wa? Ku basirikale b'olina b'otumira wano. Nzikiriza yebazeeko omukyala Charlotte atwala ebya traffic Wakiso maama atuwuliriza ne ku Paala FM. Waliwo DPC wange Esther omukyala wa Wakiso babi naye akoze bulungi nnyo. Njagala kkuta. Tansenje ndowooza Osisayidi mulema atula ku division e Wakiso. Ate n'ebintu bikejjera enaggambe osikate okumuwa ebirabo bamusiibula agende abandi bamukyusiza. Agende mirembe. Polisi e Wakiso osikate bamuletedde ebintu bingi. Kale. Nange mutumidde omwoyo gw'amawulire gonninye. Kale. Alaykum salaam wa rahmatullah. Omwoyo gw'amawulire gulinnye kati njagala ate kufulumako ggwanga oba nkwateyo no bambi akubye nnyo mu nsonyiwe. Wangi? Wangi? Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Omusajja oyo singa yasoma baali muwadde obwogezi bwa poliisi. Naye alimba kwekwatakwata ne mutyaba adde yasome tuyinza okufunamu omwogezi naye alimba wageze nemugamba jjo kyalabika muzzi bwa misanga agenda abikwenyakwenyako bwe poliisi zonna akola gwakeera kulambula poliisi enkera naŋŋamba nabadde Kamwokya oluddako nabadde Entebbe ku poliisi. Owali Wangi ajati kapapaali yakutumidde bambi nange mutumidde nnyo yali obulwadde omugoyaagoya ne basita life clinic bagenda maaso n'okugaba akadagala kaabwe wawulidde owuddeyazalina bumujuzi yateredde endowooza gyo wamuwulyanga obulago bwonna bukutte naye basita life clinic bamukozeeko nshawula kati ali bulungi. Nze nzikiriza nze okuse ku bantu bange babiri bokka okusookera ddala munabugenu omuzaata baadi tonko Haruna baadi wommanye Kawaala wano mumanyi nnyo kaadi baagimukwasa era bannakawaala bamulindiridde okubeera nga abateeseza kubanga akulaakulanya ekitundu kyabwe Kawaala. Tusaba Allah amukwatireko ya Rabbi. Kale mukyala wange omulungi nabwe nazifa kutumidde. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Emizimu gyeweru w'eggwanga gizze kati ate we gijja mba sikyategeera ate mba nnyina okukola kyebyagala nkoze nti weeyongera okumanya mu program entanda ku makya akutuusibwako
Queen's Park Schools esisa Ngongolo ku luguudo lw'Entebbe essomero ery'Ekyasa erisomesa abaana okuva ku nasale paka P4 ab'ekisulo n'abaveeka ng'okuwandiika abaana kugenda mu maaso bakubire ku 075 177 235 liza musobole okulaba nti ate mugamba mumala okugamba ate nange mbawe gali twagagabana tutyo nabawa galiko kibooko nze nentwala gali katali ku Pal FM ntandikiddeawo wabula nkutegeeza bannaffe abafungiza ekisinza butakugamba awo fungiza tukole akomyewo 225 gwatajje atalabikeko totunenya tugamba wano kola bambi kola sabanga wokola kakati fungiza yunaze guno gwe musomo gaggadde okuteekebwa radio enganzi ya Pal FM n'ekigendera kiba kimu kyokka ekyokukyusa obulamu bwo mu byenfuna ogenda kuweebwa ebirowoozo ebyokwekulaakulanya okuva mu basomesa abalina kebeekoleddewo naye era omusomesa akusomesa nga alina kyeyeekoleddewo abawa akabi nnyo n'abakungu oba abakugu mu bya bizinesi otandika otya n'akatono ako koolina empisa y'okusiga ensimbi n'okutereka byonna biri mufungiza tukole ennusu ku nnusu 225 Kodi Kampala Gaddafi Mosque wali ku Gaddafi ku muzikiti wennyini we tugenda okubeera Gaddafi Mosque yogimanyi wali otuuseewoko ojja kuyingira olambule okola ebiki byonna ng'omusomo guwedde ebyo bibakululwo kakati wali mu conference hall ngenda kusoma ezi 12 omwezi gwa 10 gwe gujja 225 gwe mwezi ogujja muganda wange ali ku Pal FM okuyingira giri emitwalo 2 gyokka gomu 2 gyokka jangu ku reception ya Pal FM wano wenyini wewandiise eva tubawukira na misana tubeera wabeera waggule oba kuba ku simu 0200 92 7 mwemu 0200926711 tojitya toluza nti lokuba teriiko 7 gwe kuba bukubi newe oyinako eddakiika eyitamu nze nyinako eddakiika sijja kuba gwe kuba bukubi ejja kuyitamu era kati fungiza tukole ne Pal FM 225 linnya level mu byenfuna okategedde oyitiweeko naawe omulodi watayo kati ngenze maaso omugano Abdul Karim ali awo Kasubi ogamba otya otunda bumonda wawe Kasubi kyokola munange kyakabinyo okulaba nti okyaje kumideko Pal FM ngenze entambudde banange ntandikidde munda mu ggwanga lya Bungereza bano abasajja baagala kuba ggwanga lya Russia abangereza ali ku Pal FM baagala kuba ggwanga lya Russia wabula Putin bagamba mbalindiridde mbakeneka mbalaba buli kimu nkiraba kyemukola mu bikole byonna naye nze mbalengira gwenkuba talaama Putin Vladimir alabula buli muntu yenna abagamba mukole byemukola mugende ku mazzi muleete ebyokulwanyisa mutandika okunkeneka muteeke ebyokulwanyisa mu bbanga waggulu mugezese mukole byonna bannange byemukola mujje ku lukalu mwesoge eggwanga erya Poland mutulesi meeting enkya n'eggulo wabula mbalaba Nasif enjukirawo enja okutandikira ngenda kutuukawo mu Irani abagamba omusajja bateeza bagamba mbalaba naye gwe nnakuba talaama jjukira ono ye ssaaba nuclear Putin Vladimir era Bungereza ekikola kyekoze kyengenda okukuwa ekikoze ekimanyi Amerika yabapika Amerika n'amala ye n'atuula wansi kati Bungereza esindise fighter jets era ezisindise bagamba tukyasindikira ddala ziri Poland bano baagala kulumba ggwanga lya Russia Putin abagamba mbalengera nuclear yazikutte ono yatumiza nuclear mu Germany n'atumiza nuclear mu Japan abo ne batyamuko era boogera kitono n'agamba omusajja w'e Bungereza nti gwe gundi mubasitama n'abalala mwenna okuba mwenkuba nuclear wammwe waali ate omukadde njabbukuba bonna buveewo munkwate empola kati Amerika kyekoze etegedde naye ekutte abakessi kubanga Putin lwamaze okutegeera nti bano basindika ebyokulwanyisa Amerika kyakola
kyakoze asindisa abakessi bagende balabe munda mu ggwanga erya Poland balabe omusajja ono agezesa ki. Basinzira mu Poland ne balengera mu Belarus, balengera omusajja mu America kiki kyaleese ekipya buyindi gyali omusajja omurasha gyali ne Belarus gye bali bonna ba Lukashenko ampuliriza Lukashenko family gye bali mu kugezesa byakulwanyisa. Putin abagamba kino bayinza we baagala kuba Putin ebyaddala baagala kukuba Putin nga basinzira mu Poland. Kati Putin ensonda zitulaga nti Putin ayagala kutandikira mu Poland wennyini wagenda osooka okuba abakuba abasaanyeewo. Kati Amerika esindise abakessi bali mu bwengula bwa Poland balengera mu Belarus. Kiki ekigenda mu maaso? Wuliriza olunaku lwajjo Putin Vladimir yalengeddwako mu nsiko. Ono saabalwanyi Putin Vladimir wa Russia yalengeddwako mu nsiko naye abeerewo ng'omujulizi alengere abaana be yasindika mu Belarusi. Omulimu bagukola bagezesa bulungi. Amerika yasindise bambega baayo eno Putin yesitukidde paka mu nsiko n'agyesogga ye ng'omuntu n'alengera n'amala n'akwata ekkubo n'addayo. Era yakomyewo n'awaala n'agamba abaana omulimu bagukoze wabula Amerika kyeyakalengerako etegeeza egamba ebya Irani bye nabagambye olunaku lwajjo abasajja abamusaki kye babagambye nti mulindeko kuba eggwanga erya Irani bannange balina ebipya bye balina kyekirine mu ggwanga erya Russia. Nabo Amerika beebuuza buno obusajja abange tubukoledde ki? Kana akasajja ka Putin Vladimir tukakoledde ki okukakuba? Waliwo bye kalina ebikyatwetaagisa okuddamu okutula okweseetinga. Kana akasajja tukasalidde magezi ki tusobole okukateeka wansi mu mutima mulungi? Putin Vladimir ye Putin Vladimir gwe batuyira zi meeting ez'enjawulo gwe bateeseza buli olukya nga baagala bamugje mu namba 2 bamusindikire eddala wansi nanti abafuukidde ekizibu. Abafuukidde abagamba temulina nakuba mu nnamba emu Abamerika, mulina kubeera mu nnamba ezisembereyo ddala wansi eri. Ffe tulina okubeera ddala ku mwanjo. Bano beewaggula dda ne bakola zi missiles ne bakola zi nuclear ne bava mu ndagaano zonna mpuliriza ez'enjawulo abasajja Abarasha. Era Russia etegese egamba tuli ready okwenganga buli mulabe yenna obajja azaava mu bbanga oba ava ku lukalu oba ava mu mazzi oba ava mu ttaka oba avaawa tujja kumukuba mujje tulwane mujje bannange mujje. Kati Putin yasaba okuludde naye ono kati waliwo agali mu nkubo mu nsonda agalaga nti bano ono omukulu Putin Vladimir kati agenda kuyita n'omusajja omuchina ne China naye aleete. Ojjukira ekigambo kye twakugambye sabbiiti eno nti abasajja mu Middle East bano Abawarabu OIC batudde baagala bakole ejje eryawamu eriringa erya NATO bakole eryawamu. Kati Putin bali mu kukola jje eryabwe. Aba BRICS Putin bali mu kukola ejje eryabwe booze mu NATO byekola n'okusingawo nabo babikole. Era lino ejje balitandikako dda. Lino ejje lyatandikawo dda era weeriri. Era abasirikale mwebali n'ebyokozesa mpuliza mwebiri. Putin nga yabakulembeddemu mu kabinja ka BRICS wano wonna ali ku Pale FM muganda wange ampuliriza. Bano abakulu kye bakola kati meeting zaabwe ziba online. Bagamba omuyaya ayagala kunnumba. Ono Putin kye yakola kwe kola endagaano w'oligwa wendigwa, tugiyite w'oligwa wendigwa, ng'agikola n'omusajja omu North Korea nti balirumba Putin Vladimir Russia ne bamulumba naawe jangu onnyambeko. North Korea ne batikako omukono. N'agenda mu Iran ne bagikola, Iran naye ejja kugyeyambeko. China ne bagikola naye ejja kugyeyambeko. Kaakati embeera eri
embeera mpuliriza ali ku Pale FM eri eyo. Kino kankikuwe nakyo lumu. Russia bali mu kukola ndagaano, bali mu kugimaliriza. Muganda wange Pasi naava ali mu ggwanga lya Rwanda. Ogamba otya? Russia oba nakikuwanzize mu gundi, njagala nkikuyongereramu ku Russia ndyoke nveeyo ngendeko mu Middle East. Russia eyisa amawanga eyogedde bwogezi mannya, gana amawanga wammanga abagambye wakati nga tulwana temutawaana okujja mu lutalo, temugenda kukyagala. Erisooka Germany, Bungereza, Japan, Poland temutawaana okujja, temugeza ne mukola ensobi, temugeza ne mukola ensobi. Kakati Russia tekomye ku ekyo, olwo ngenze mu Middle East, nsebengeredde ngenze. Oluvannyuma lw'okulumba eggwanga erya Qatar, information nezitandika okutambula, ensonda nga zitugamba zitulaga nti we bakubye Qatar, omusajja Netanyahu yavayo n'ategeeza n'agamba nti nja kukuba buli ggwanga lyonna erina abaliterese omuntu yenna omuhamas, nja ddikuba. Nze we munaagaana okuba producing okubaleeta mu kooti oba mu b'amateeka, nze nja kuba ekimira. Tukitegeddeko nti mu Iraq waliyo enteekateeka ez'okubalumba, era information etambula erinkinga omusajja Omuyisirayiri nga yakava mu Qatar agenda kuddako okuba Iraq. Kati njagala nkulage Russia waayingirirawo. Russia nakugamba gana amawanga amanene, tulaba America kizibu nnyo okujja direct. America, Russia, China, ba Iran, ba North Korea kizibu nnyo okujja direct mu lutalo, okujjako nga bamaze kukirangirira. Olaba na America nti bali mu kuyambako Ukraine okukuba Russia, naye omulaba nti tajja direct, ayitira mu NATO. Okitegeera? Oli wagira direct mugana amawanga amanene, olutalo aba luguddewo, olutalo mpuliriza aba luguddewo. Kati Russia kyekoze edduse bunnambiro nnyo paka munda mu ggwanga lya Iraq. Bagenza mpuliriza paka mu Iraq, bayina endagaano zibataddeko omukono bunnambiro nga tebannalumba Iraq. Bunnambiro kasita bategedde nti Iraq egenda kulumbibwa, bana basajja bakanya ne bagamba naffe tutandika Amerika byekola. Ejezoganya yeteeka weetali, naffe tutandike ekyo, naffe tugende nga tukumaakuma abantu baffe abatukirizaamu, basajja ba BRICS. Kati munanga ali ku Pale FM ali kukola lyo omuntu wa bulijjo. Abasajja abarasha bakutte ekkubo, bagenze batadde omukono ku lupapula n'eggwanga erya Russia erya Iraq. Nsonga za byakulwana za military, bagenda kumuwa ebyokulwanyisa. Kitegeeza Russia yegenda okulwana ng'eri mabega wa Iraq, nga Amerika weekikola bulijjo. Kati Russia nayo kirime kulaba nti munnange evuga mpolampola ennaku zino. Kati Russia bali mu Iraq. Military cooperation. Russia egamba we are ready to boost military cooperation with Iraq. Era ensonga zigenda mu maaso. Webana alumba Iraq yasuubiza negamba nti nze wonnumba byonnumba ebyalumbye mu Qatar tojja kukyagala. Bino bye walumbye mu Qatar nze tebabinnumbiramu. Wakati nga Iran ekimanyi bulungi nnyo. Mutambula gye mutambula, mugenzeko mu Jordan, mugenze mukubye Palestine, mukubye Yemen, mukubye Lebanon.
mukubye Qatar, mukubye Syria, Iran ekimanyi era ekyogere nkya neggulu bali mu kubala nze Omu-Iran gye binaggwera mwagala kubala Iran. Bano basajja bakkaanya basooke bajjeko amatabi ga Iran bagajjeko amatabi bagatemeeteme bakube Iran nga terina we yeekyusiza, naye akasajja kagaanye, akasajja kakyagaanye. Kati banoonya engeri gye bamukubamu bajje direct bakube Iran tebagiraba. Amerika ayagala okujja direct ekube nti ayawukanye ku ndagaano. Iran negamba okay, endagaano yenkubya nti kale kati kanjiveemu, kati endagaano kanjiveemu. Era balina bye bakkaanyiza bakyalimu Abayirani mu ndagaano ya nuclear. Bakyalimu. Wuliriza kyekoze Iran. Wakati Iran nga yasuubiza nebagamba nti nabasuubiza okugenda okukuba buli omu yenna yenna, okukuba buli omu yenna yenna eyali emabega w'okutulumba okumala ennaku 12, okumala ennaku 12 tugenda kumunoonya yonna. Ne bwe oli mu Afrika tujja kujjayo. Bayina mbega gwe basse, bayina mbega gwe bakutte ne batta wa Mossad. Bamugamba genda empeera yo eri eyo, empeera yo eri eyo, genda go. Bali mu kubala ggwanga lya Iran. Kati gana mwanga ga Turkey ga Misiri ga Qatar gani in case gana ayamba bakabasooke bagatiiseetize tusobola okukuba wonna we twagalidde. Qatar wetulaba tulumba Iran tusobola okukuba, tusobola okukuba tukulaze. Kati Qatar ategedde Israeli yani asobola omukuba nga tategedde, ategera amaze kumukuba. Kati wali balumba Iran ekyamazo kisiiringa. Iran ekimanyi, Iran ekimanyi. That's why Misiri yavuddeyo nakulwa jona tegeza n'agamba nti nze wona nnumba manyeewo okuba bamugezi togeza n'okola era, togeza n'okola ensobi bambi n'onnumba. Israeli okitegedde byolumbye Qatar. Gezaako bugeza Turkey. Erdogan amugambye in case of an Israel's attack, we will strike their air bases and facilities. Nezi bases neza bulijjo bagamba nti waliyo base eri mu Kiria, tujja kuba headquarters zaabwe eza Tel Aviv. Ono takamugambiddewo wanaakuba, tujja kuba headquarter ezammwe eziri mu Tel Aviv tujja ziteeka ku ttaka. Tujja kuba Israeli ports tuziteeke wansi zonna kuba tumanyi we ziri ate zituli kumpi, tujja kuzikuba. Tujja kuba gas platforms, ekisembayo ekinene ekisobola okwokya Israeli. Tujja kuba nuclear facility eziri mu Dimona, tumanyiyo ziri mu Dimona, tuzimanyi, tujja kuzikuba. Erdogan Turkey wato wa mugambi lumba ensi z'olumba zikube kiyifuyifu, zigweko kiyifuyifu nga tezimanyi. Naye nze omutaki tokikola, tokola era nja kukuba. Erdogan Iran kati twesoggekaawo. Iran yeegamba ki? Iran wakati ng'ekugambye nti bali mu kubalayo beetoolodde Iran, baagala bagigyeko Abahamasi, Abahuthi, baani bonna Abayizibullah. Kati basoose kumuwaayiriza banoonya kimukubya. Amerika era ewaayidde etegeeza egamba nti Iran twakutegedde, oli mutujju. Iran oli mutujju taata, tugenda kukukuba. Banoonya kikubya Iran. Netanyahu ategeeza agamba nti musajja gwe Omu-Iran olina abatujju abalala be tutamanyi. Era obubinja obwo twabakutte baatugambye, abasajja abo twabakutte baatugambye bakolera ggwe Iran. Tugenda kujja otubuulire buno obubinja wabujjawa, buno obubinja wabujjawa, era watandika ddi okozesa buno obubinja.
obwabatujju kitegeeza gwatereko omutujju naawe oli mutujju. Irani naawe kitegeeza oli mutujju. Banoonya manduso eviirako okukuba omusajja omuyiraani wabula Irani ekyakalubye. Kati ngenze wuliriza. Irani bategezeze bagamba nti byonna mubikole byonna. Do whatever you want. Mukole bujogoli wammwe, muwaayirize, mukole biki byonna. Bagamba tugenda kukozesa ebyuma ebitalabwangako mu lutalo. Era Irani etegeze gamba nti twesunze nnyo luno olutalo. Ejjo nabadde nkuwa ku Irani kyeteeseteese. Omukulu abanene abavudde abamosaadi ababezi abakese Irani ne bagamba eggwanga eri Amerika ne Isirairi nti mulina amaanyi. Isirairi jju weebale, Amerika jju amaanyi mugalina, mwe ba super power. Amerika gwe super power. Isirairi amawanga mu Middle East ogatuddeko ogaguliridde olwagawadde ebyokulwanyisa ate nnyonga wogakuba amaanyi ogalina ssebo taata netanya kutukkiriza naye lindako okulumba Irani. Lindako okulumba eggwanga erya Irani ng'oyagala obulamu n'eddembe. One ovanga ku muntu akugamba nti nnumba aba alina kye yeesigamiddeko. Kale nkuba oluyinkoonako ndabe ayina kye yeesigamiddeko era totawaana. Sooka weesikemu yeesigamidde ku kyo kifune olyoka omukube kabe mukazi. Nkoonako ndabe manya ayina kye yeesigamiddeko. Tokuba. Kati abamosaadi kano kabinja kabakesi kakugu nnyo. Mosaadi yasensera ensi yonna nkikuddiremu. Akabinja ka Isirairi kati tiimu Irani teyagala kino okukikulira naye kati fe tukugamba amazima agaliwo. Akabinja ka Isirairi aka Mosaadi ne Uganda niye nako mwebali kasaasaana ensi yonna. Bano bagezi Mukama kano yabawa amagezi abantu abo ekyo kikkirize obagaana. Kati Irani Mosaadi watuukira okukugamba nti owaayi lindako uliriza ekyokulwanyisa ebimu ku byokulwanyisa Irani byejjeeyo byetutegedde nga Mosaadi yebitugambye. Mosaadi yebyasa egamba bana abasajja bannange mulindeeko. Bayina ojjukira COVID-19 dakika zinammala ojjukira COVID-19 engeri gye yasaasaanangamu. Kaakati Irani bayina ekkolero mu kkolero, bayina nyukiriya zibali mu kuweesa, nyukiriya bomu zinyukiriya eza bulijjo. Kati bayina bakoze ekire Irani bali mu kukola kire naye kyamafuta. Ekyo nakikugambye kyamafuta. Ojjukira ebire kata Dubai bye bakola enkuba ne bakuba nnyo. Ojjukira Saudi bye yakoze era babikolera ddala bulungi nnyo mu mbeera yonna. Kati ali ku Pale FM ne Irani balina ekyokulwanyisa Mosaadi yekituwa babirina nti bakifulumya bati era babiragira. Uliriza tekinologi, ulira tekinologiya. Oli watuukira okukola ekire naye nga kirwanyi. Guno mukka gufuluma kemiko bamuta n'afuluma n'agenda ku kyalo oba siti yonna nti genda e Masaka. Lwaki nkuba Masaka? Nkube siti ki? Kale tukube mu Kenya. Genda mu Kenya. Kemiko najja mu Nairobi n'ayolekera obwengula n'akwasa ebire. Wuliriza enkuba bana abasajja Mosaadi neetuuka n'okudduka n'egamba wait buno obusajja bujja tusaanyaawo. Ate buyambibwako omusajja gano magezi ga Muchina nago kwegali kuliko amagezi g'Omuchina. Ekire kino nga kemiko efuluma neekola ebire mumanyi engeri ebire gye byekolamu enkuba n'etonnya. Neekwasa enkuba
wemala okukwasa enkuba instead of nkuba kutonnya kati ziri chemical ze baateekamu zitonnya ng'enkuba weenaatonya buli yenna atoba buli yenna atoba mayiti musajja olwakirengedde n'egamba maama nedda please wait. Ono w'obuwunga omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu Bidco. Ono ayongera ku byewuunyisa bya mukyala wo. Gula White Star Magic ow'obuwunga okuva ku dduuka erikuli okumpi oba supamaketi. Wulira ekyama